nkwaniriza kansubire nti oli bulungi gyosinza okuba nga totulaba yonna webale kutugoberera nkusaba otugoberere ku social media handles zaffe zonna that is X, that is Instagram, that is Facebook, that is YouTube. Kasote ka Mushan Primary School wonna weetuli abansaba TikTok naye ejja and Snapchat, basaba X, of course zonna we are still organizing. Naye mwebale nnyo mwebalire ddala. Essaawa zino ndine omusomesa omu kwabo abaludde mu Mushan era abatambuza ebintu bamuyita Teacher Maria era nsaba obuuze ku bannayuganda. Bassebo ne bannyaabo bonna abandaba mwenna mwasiize mutya obulamu bulungi. Ono yogerako ne Teacher Nakate Maria okuva ku Sheehan Standard Primary School. Bitambula bitya Teacher Maria? Bitambula bulungi. So far mwaguddewo olusoma olw'ettaamu olwokubiri enteekateeka yammwe ey'abayizi abaana batandise abaana balipootinze bintu biri bitya abazadde bafuddeyo okuleeta abaana? Kale okusinziira ku baana baffe ku nnamba y'abaana gye tulina abaana tebannaba kuggwaayo bazzeeko batono naye si nnyo babulayokko abaana batonotono tebatandise era bonna abaana tebasomera tebatandikirawo abazadde. Abazadde era balinga abakwata ekikwate munnange abamu nti abaana tebalina kutandikirawo naye ate nga kasita abaana batandika omwana olutuuka ku ssomero bwe tetutandikirawo okusomesa tetulina budde bwa kwonoona kuba ttaamu zino ddala zino eza wakati ziba ntono muba n'obudde butono bw'ofuna obudde bw'oyonoona kitegeeza oba tojja kumalayo byakusomesa. Abaana babandi ojja kuba obawaddeko kitundu ku kyolina obbasomesa. Omanyi mbadde sikufunanga waneeno bapaka bukulu bw'eŋŋambye nti era lwaki lwali tetufuna ku Teacher Maria naye nga kati at least engeri gy'oli omusomesa omukyala omanyi nnyo ebitambula mu sayidi y'abaana abawala abaana baffe ab'obuwala that is ekibiina ekyomusanvu ekibiina ekyomukaaga ekyokutaano ekyokuna enkuza y'abaana abawala esinzira ddala ku ssomero kuba musinga okuba n'abayizi okusinga ffe abazadde mubeera nabo bbanga lyonna tubeera nabo katini nnyo ne beebaka ne bakeera ne badda ku masomero so kiseera ekisinga abeekisula ate bo mubeera nabo 24/7. Enteekateeka yammwe n'engeri gye wansomesezaamu omwana omuwala naddala mu primary ku Sheehan eyo eri etya oba oliawo ali eyo ebbali yandigambye kampuliza omukyalo ono oba oliawo omwana wange nange nja mutwala eri? Weebale nnyo ssebo ate onzijukizza kasinaba kunnyonnyola bwe tukwatamu baana wano onzijukizza omuzadde omu twali wano wennyini yali muzadde mwami n'agamba Teacher ffe bwe tukwata abaana baffe ne tubabaleetera tuba tubabawadde mubayigirize buli kimu ffe tetulina budde tukeera ku makya tudda kiro mubeere mu kifaananyi ky'abamaama ne bataata ne mugamba akivuddemu akituwadde twali wano wennyini ng'akyogera naye ne mugamba nti ffe wano ekyo tukitegeera nnyo tetutegeera kye bayita omwana kansooke njogere naddala ku baana abawala kati ffe tulina n'abaana ab'emyaka egy'enjawulo tulina abato tulina abaddakaawo tulina n'abakuzeekuze abeetaaga oluusi okuzza ebbali n'obabuulirira ensi bw'etambula bwe balina okutambuza ensi ebyo byonna tubikola tufuna obudde ne tubabuulirira. Waliwo omwana n'emyaka gy'atuuka ng'olina omubuulirira ensonga za ssenga neweeteeka mu kifaananyi kya ssenga omusomesa olwo obudde eri kati kambulire omwana ono nga ssenga. Weebale nnyo tetweteeka mu biti byonna waliwo omubuulira nga maama nwaba olwomubuulira nga ssenga ebyo byonna tubikola n'obuulira omwana kikyateekeddwa okukola asobole okutambuza obulungi obulamu bw'obwo mu maaso. N'ekyokubiri kyetwasalawo wano ng'essomero kati waliwo omwana emyaka gy'atuukamu nazza omukono emabega tetwabagamba nedda temutawaana kuba abazadde abamu tebakitwala nga nsonga aleeta omwana oluusi kale nga tannatuuka mu egyo emyaka naye bw'ajja wano ate ne kimutuukirako wano weebale nnyo ssebo kati ebyo byonna ebisantale paadi zetuba nazo ne tumuyigiriza omwana nti singa ofuna obuzibu bwe butyo
oteekeddwa okukola bwoti ne bwoti ne tukimulagira ddala era ng'omuzadde bwe yandibadde akola. Weebale nnyo. So nga tekimwetaagisa kudda waka ate kukaaba ate maama nakoze bwenne bwenne naye ng'omusomesa gwe wamuteeseteese dda. Weebale nnyo. Ate n'ekirala omwana eno engeri gy'abeera nga muto bwe kimutuukako bambi abasinga asooka n'atya ayinza n'okukaaba naye era tumuzza ne tumubuulira ekyo kya bulijjo n'omubuulira n'asobola okubeera ng'akomawo n'alema kukitya n'alema kubeera nga yeeraliikiridde. Ebyo byonna byonna tubikola ne tubeera nga twogera nabo abaana babeera nga batutegeera. Kati ate era omwami ogwenzirako okwogera eyagamba kiri mwami ate omwana ye mwana muwala. Nti abaana bwe tuba tuleese abaana mwe muba bataata bamaama. Weebale nnyo. Buli kimu ng'omuzadde kiwandibadde owo omwana wano tukimuwa era tewali kujjula. Bw'oleeta omwana wano toddamu nakujjula kintu kyonna, buli kimu akifuna. Buli kimu kuba ebyo byonna ezo zonna sanitary pads zibeerawo wano ng'omwana zeyaliba tubagulira shavers n'omulaga omwana nti bw'okula olina okukola bwoti ne shava tuzibawa. Ebintu byonna bikwatagana n'obuyonjo bwabwe tubeera tusobola okukola ki okubibawa wano. Omuzadde ne bw'atyo tawaana kumuwa mwana, ffe tubeera tubibawa ne tubabuulira n'enkozesa yaabyo. Omwana abaana bamwe Tekyamaliya waliwo wano enkola eyajja mu Buganda nga ntera nnyo okuwulira ekisaakaate kya maama Nnabagereka. Kati mu kisaakaate ekyo waliwo abaana be bayigirayo ebyenjawulo. Mwe mukola mutya? Abaana mubatwalayoko oba abaana wano wennyini waliwo emisomo gye basomesa omwana n'ayiga okuwaata n'ayiga okusambika omwana n'ayiga okukola ebintu ebyenjawulo domestic work. Neyanziza ssebo kati ekikwatagana n'okuwaata ffe wano ku ssomero abaana bakyusa emmere mu wiiki. Kati waliwo olunaku lwe babeera nga bagenda kulya matooke era ffe kye tutuma omwana kimu tumutuma apron kuba omuntu yenna ng'owaata olina okwebikkako. Tubatuma apron n'ajja wano ne tumuyigiriza okuwaata, tubayigiririza ddala okuwaata. Naawe maama omusomesa nga y'ekyo ky'asomesa nti kati oba mukulu wennyini n'ayiga kola bw'oti okola bw'oti. Ffe ffennyini ffe tuyigiriza omwana ne tumugamba okola bw'oti ne bw'oti n'abeera ng'asobola okuwaata. Baana bangi tebamanyi kuwaata. Weebale nnyo ssebo. Ng'omwana tamanyi kuwaata n'olaba omwana nga butuufu yandibadde atuusa emyaka egiiga okuwaata emmere naye nga tamanyi n'okwata akambe tasobola. Naye wano tukimuyigiriza nadde waka naawe n'atasobola kumenya nga bwe abazadde bwe mugamba nti mukeera ku makya ne mugenda ne mudda kiro. Omwana oyo aba asobola n'okutegekera banne abato n'asobola okubafumbira. Era ndowooza abazadde mubuuza ne weebuuza muli omwana ebintu bino byonna biyigidde ku ssomero. Ye tusomesa magezi gokka n'ebyo byonna tubisomesa ng'otadde ebbali n'ebyo eby'okuwaata tusobola okuyigiriza abaana bino. Nayiga bakola kano kadomaati n'abeera nga amanya nti abwe mba nnyingira kunninnya ne nnyingira nga nze nkeekoledde so si kebaguza obuguzi. Kuba tubayigiriza ebyo ebintu by'omutu nabeera basobola obyekolera. Tweyanze ng'ennyina Tekyamaliya omu ku basomesa ab'essomero lya Sheehan Standard Day and Modern Primary School abasangibwa wano mu Bulwa Zone Rubaga. Oli wa ddembe okutweyungako, oli wa ddembe okuba ennamba z'essimu z'olaba eziriwo eziyita era basobola okukulagirira ne bakubuulira bulungi nnyo wa gye bisangibwa. Tekyamaliya nsaba osibule Bannayuganda. Bannange Bannayuganda bannaffe abatulaba tweyanzeege okutuwuliriza. Eno ye Sheehan Standard Day and Boarding Primary School gy'oleeta omwana n'otejjusa era tusaba muleete abaana mutugezeeko olabe togenda kwejjusa. Twebale nnyo ssebo. Atakumira mpeera Ssaabasajja Kabaka wa Buganda owangaala. Gwe omuzadde eyeetaze essomero erigenda okubangulira omwana wo nga muyiiya mukozi ate ayite ne first grade katukwanjulire Sheehan Standard Day and Boarding Primary School abagenda okuteeka ebyensoma by'omwana wo ku mutendera ogusingira ddala. Empisa, eddiini, ebyemizannyo n'obuyiiya bwonna tubikulembereza ddala ng'ate ebyokulya n'ebyensula bya mulembe ddala. Tulira n'entambula eri abayizi abaviira ewala. Gwe ate omuzadde eyandiyagadde omwana wo
guyita ne first grade totunula obulala wonna okwewandiisa kugendera ddala maaso okuva ku nassale paka ku kibiina ekyomusanvu day ne boarding ng'ate n'ebisale birungi ate bisobokera ddala jjukira nti requirements zonna omwana wo azisanga ku ssomero tusangibwa Lubaga mu Bulwa zone okuliraana 24/7 motel gwe ayagala okumanya ebisingawo tukubire ku noti 773 73 359 ne noti 757 noti 6 26 96 Shihan Standard Primary School. We invest in education. Gwe eyeetaaze buli kalonda w'abaana oli mukyala naawe eyeeteekerateekera okuzaala nga weetaaga obugoye bw'abaana abato okuviira ddala ku bawere engato eby'omu kisenge by'abaana ebitanda by'abato obusuuka eby'okuzanyisa by'abaana ebiwangaazi ate ebigumu ddala na buli kalonda yenna ow'abaana kankwanjulire Tigida Babies Villa nga bano basangibwa ekitebi okuliraana omuzikiti nga waakava ku katale k'obummonde ng'odda ku Star abatuusa bino byonna okuva mu mawanga agasinga okukola ebintu ebyo ate ku bbeeyi ensaamusaamu gw'omuzadde tulina kubonaabona jangu ofune buli kalonda w'abaana ate jjukira nti tukola ne delivery awo wennyini w'oli tukubire bukubizi ku noti 772 98 331 ne noti 758 98 331 be ba Tigida Babies Villa ku lw'essanyu ly'omwana wo.